St. Lawrence London College mu bitundu ebyewakiso olukuŋŋaana luno we lubadde era nga lwatandise olunaku olw'eggulo okusinziira ku bategesi baalwo. Olukuŋŋaana luno lwetabiddwamu abasumba ab'ekkanisa eza Full Gospel okwetooloola eggwanga lyonna abasoba mu 2,000 era nga bo babaddewo abaami n'abakyala okwongera okwebangula okulaba bwe batuuse n'engeri gye bayinza okutambuzaamu omulimu guno ogwa Kristo. Wano wabaddewo n'obubaka obw'enjawulo mu kweyawulamukko obuweereddwayo eri abaami nga buno buweereddwayo omusumba Eric Ssettuba. Asabye abaami okudda mu bifo byabwe okwezuula okumanya ki kye bali n'okuyitibwa kwabwe mu kkanisa okusobola okulaba nga ekkanisa eddamu okusituka n'abaami okufuna obuvunaanyizibwa bwabwe nga babutwala mu maaso ekiyinza okuzzaawo ekkanisa okukomawo okugenda. Asatu ku buli 10 mu kibiina kye tusumba. Amen. Beba sajja babbi asatu ku buli 10. And 70% kati ensanvu ku buli 10 are women. Bakazi mu makanisa gaffe. But when it comes to the leaders, naye bw'otuuka eno ku bakulembeze abakulembera amakanisa 95% kyenda mu bataano. Amen. Ku buli 10 basajja. Wano wennyini tusobodde okwogerako n'abamu ku basumba ku lukuŋŋaana luno nga bwe lubadde era nga omusumba Daniel Mukuye okuva ku Makerere Full Gospel Church naye twogeddeko naye n'abaako obubaka obw'enjawulo bwatuwadde ku lukuŋŋaana luno lwaki lugenze mu maaso n'okuba nga lutegekebwa mu kaseera nga kano. Kiseera kino kyanjawulo nnyo kubanga kiba kiseera ng'abasumba kwezza obujja okuzzibwamu amaanyi. Naffe tutereezebwa kugamba obe ng'oli musumba ng'oli mukulembeze osigala ng'oli muntu osobya oyonoona ate oyiga osigala ng'okyayiga ng'okyakula. So olukuŋŋaana luno ng'abasumba tulukozesa okwezza obujja okuyiga n'okwongera okukula. So y'ensonga lwaki tubeera n'ennaku ezo ziri nnaku 4 tubeera wamu n'abasumba ate ne tufuna n'ekiseera ekyokussa ekimu ng'abooluganda n'omanya ab'embalala muli mutya ab'embaale muli mutya ab'eggulu muli mutya kugamba ne mubeera n'okussa ekimu ng'abooluganda kubanga tuli baaluganda mu Kristo omubiri gwa Kristo ng'eggwanga lyonna. Omulabirizi ow'amakanisa aga Full Gospel mu Uganda Reverend Paul Kinantama bw'abadde ayogerako naffe atunnyonnyodde olukuŋŋaana luno omulamwa gwalwo n'ebyo ebirusuubirwamu era ennaku ennya we zinaggwerayo ti abaami bonna n'abasumba bonna okwetooloola eggwanga abali wansi obuweereza bwa Full Gospel bajja kuba bamaze okuweebwa obubaka obw'enjawulo obunaabazaamu amaanyi. Olukuŋŋaana lw'abasumba ba Full Gospel Churches okuva mu Uganda yonna. Oli wano tuli abasumba balinga 1,000 okuva mu bitundu ebitali bimu eby'eggwanga. Eno conference yaffe gye tubeera nayo buli mwaka ey'abasumba we tugira okwongera okwezaamu amaanyi okwongera okuŋŋaana n'okusomoozebwa muwa gye tugenda ekyo Katonda kyatutudde. Omulamwa gwaffe guli okwongera okunukkiriza okutuukira ddala awo awakwanira pressing towards the mark. Era tubadde tusomoozebwa okulaba nti mu byonna bye tukola tusigale nga tutunuulira ekigendererwa ekikulu eky'okuyitibwa kwaffe. Era atubuulidde ku nsonga lwaki kiba kizibu okuwulira nga wabaawo okulwanagana mu baweereza ba Mukama bano. N'atubuulira ekintu kye bakola kubanga balina embalirira gye bawaayo tekibayambye okuweereza n'okuyimirizaawo buweereza buno nga tebuliimu kulwanagana kwonna. Tulabye nga bwe tutunuulira Mukama tewali mbeera gy'atatuyisa. So era n'essimu yaffe okuba nti mu byo byonna bye tukola amaaso tulina gwe tugateekako si ku bantu naye okutumya Mukama n'okunoonya okukola ekyo Katonda kyayagala, okwagala baganda baffe, okubasabira ate n'abanafu okubazzaamu amaanyi n'okufuba okulaba nti kuba tewali akkiridde naye ffenna tufuba tulabulagana ate tuwuliragana. Oli bwakugambako otegeera ensobi n'obaweereza okukyuka n'otegeera nti akunenya
takunenya kuba takwagala. Omusumba Dan Mukuye era wasinzidde n'ategeeza ne ku lukuŋŋaana olulala olugenda okubeerawo olw'abakyala ab'ekkanisa eno yennyini. Agamba nti luno nalwo lugendereddemu okulaba ng'ekkanisa eyongera okuteekebwa mu maanyi geesaanidde okuteekamu n'okutwalibwa mu maaso. Era olukuŋŋaana luno nalwo alwogeddeko bw'ati. Gospel tubeera n'akaseera nga kaawufu nga k'abakyala bokka kwebangula kubeera nga nabo bezzaamu amaanyi. Tulina aboogezi ab'enjawulo omwaka guno balina omulamwa ogwa being strong as a woman. Era tulina omusumba Jackie Kakud ava mu America agenda kubeerawo. Tulina n'omusumba Patience Lwabwogo naye agenda kubeerawo, n'abasumba abalala bangi. Mmanyi tikagenda kubeera kaseera kalungi, era nkubiriza buli mukyala ali eyo, jangu otwegatteko, jangu obeereko kyoyiga, jangu obangulwe, jangu ozibwemu amaanyi. Oyinza otya okuyimirira okubeera omukyala ow'amaanyi mu makaago, eri abaana bo, eri omwami wo, n'eri ekkanisa n'eggwanga